Nze Kazibwe mbaniza mwenna abatulaba ku Agda Live tubebaza okubaako ku butajjango olunaku olwaleero nsizidano kiwaatule omwezi gwa bamaama kimanyi nnyo bamaama naye olwaleero twagadde okubaako bamaama abayiiya ennyumya gye tunyumyamu nabo bamaama bano abawaayo ne bakeera mu mpewo ne balwana ne basikasika neyo gye babeera mu katale okulaba nga bafunira abaana baabwe ak'okulya. Leero nkisinkanyeeko madaamu ono njagala ababuuzeeko maama amannya go gwani? Manya ganze ngeze Justina. Takola ali waka. Omwamagezi ki okuva waka abeekonga okutandika waka. Omukyala atakola. Ayinza okwetetenkanya kasente akatono ke baba bamulekedde waka. N'atandikirako empolampola kuba naffe tetwatandika nti twatandikira ku sente nyinza natandikisa n'omutwalo gumu n'ekitundu. Ate ebiseera ebyo batulekeranga na 15 n'ofuba okulaba ng'oyawula n'ofisaako zotandikisa. Natandikisa n'omutwalo gumu n'ekitundu. Mazeemu emyaka 15. Nali n'omwana omu bizinesi nzaliddemu abaana basatu. Ye afunyeemu ki? Yatandika n'ogumu ekitundu obudde buno bizinesi erimu ssente nga mmeka? Okulya ndyako okutambula ntambulako era ninawo n'akasente akatabalirirwa nnyo bwe kati naye ninawo kyo kyenjizeemu nga kiikino. Mu kasente akatono ke natandikisa nako nafuba okulanga nkasevingako nengulako kapoloti nenzimbamu ruumu mwembeera n'okusigazaako sente zenkozesa okuba nga tosobola kwewola. Kwegamba woli tokonkono? Byava mu mutwalo gumu kitundu? Byava mu gumu kitundu nebyenkola n'okwejjanjaba okwo byonna bikozesa okwo kuba kati abaana betuzaala abakyala abaana basoma abaana basoma era omusajja tokyasobola kumusaba nti bambanja school fees bakusasulire n'ennyumba byonna tebakyasobola bikuwa. Bannyinaffe abali nnyo ennyonyi ne bagenda ku kyeyo tusaba obeko kyobagamba oba nnyonnyole nti amunange Uganda bw'oba otandise waakantu konga kana akange osobola okubeerawo ki ekikutwala ku kyeyo ng'osobola okubaako wano wojja omutwalo. Nange siraba kitwala abawala ebweru ogenda oba tulugunyiza eyo ate n'ogendera transport bwala n'abalala ne bababba ne babatundisa obuntu bwabwe ng'ate omuntu asobola okulimba muleta miliyoni 2 ngenda kutwala ebweru ezo miliyoni 2 ziteeka mu bizinesi ng'eno eyange n'otandika okukola. Nze natandikisa gumu kitundu kati miliyoni 2 kitegeeza oba osobola okutandika ku ssaawa zino otandikisawo ebintu nga bingi nnyo nnyo. Mbeera ki esinga obanyigirizanga mmwe abakola emirimu gino? Embeera esinga okutunyigiriza ebimu ebintu obireeta abantu ne batagula ne bivunda. Ebimu bivunda mangu. Kapito n'afiiramu olina okuba ng'oli mugumu. Bwe bifaake watereka n'okajjayo n'okazaamu weba biramye ne kapito ate ziri ze wali watereka n'ozizaawo. Kati bakasitoma tebakuyisa bubi? Bakasitoma wadde tebampisa bubi nkisinzira enkwata gy'obakwatamu. Osobola okubeera oba obakwata bulungi baba bajja oba obakwata bubi tebarabika. Kati omwana ye okubeera naye ku mulimu kikuyisa kitya? Takumenya takwoyasa okeera naye oba? Nkeera naye omwana n'okola naye? Nenkola naye. Kale tweyanza nnyo maama tweyanzeege katukulekere bakasitoma abo tubebaza mwenna ababadde ku Agda Live akanyomero kano ak'okusiima bamaama tugenda kujja tubuuzako ku bamaama emirimu egimu gye bakola egy'enjawulo nga tuwayawayaamu nabo batunnyonnyole ki kye bayitamu mbeera kimwe bayita kuba guno omwezi gwe tulimu gwa bamaama ennaku ze tulimu za bamaama. Munnange tubaagaliza ennaku ennungi bamaama baffe bannyinaffe abalamu baffe buli kimu bwe kirina obubeera. Yenze Kazibwe Philip Daddy Conrad Kabeja Junior ku Agda Live ambeere bulungi mweraba. Okole bakasitoma abo bannange nsanyuse nnyo okubeera ku Agda eddoboozi ly'eggumba mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okutunoonyaako. Kaakati nkowoola abantu abatuliraanye mu bitundu by'Ekireka, Kyaliwajjala, Banda, Ntinda mwenna Nakawa
Namugongo nti bana tulina ebintu by'abaana ebirungi mujje mutushekingeko mujje munoonye ebintu ebirungi tudiringira mu ngoye za second hand naye first class. London tulina ebintu ebirungi ddala, engatto, tulina amatawero, tulina amasuuka, tulina ebintu bingi nnyo okuva ku mwana ayakasookera ddala okuzaalibwa paka nga ku myaka 15. Hakida Live, eddoboozi ly'eggomba.